Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media nga bulijjo era tukwaniriza era tukwebaza okubeera nga buli mboozi gye tuleeta ggwe olaba ate n'osheyalinga n'oyongerayo omuntu omulala naye asobole okukola ki okutegeera kye tuba tuleese. Sizze nzekka, nzize ne MC Meya. Okay. Abatulaba ku Blaze Media nyongera okwebazaako yonna gye mugenda mu maaso n'abagamba tulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali ekyegegwa Kyankwanze Kiruhura Bukomansimbi Metiana Sembabule Kalungu Masindi for Potro Kasanda Ajuman Pakwakirira Soroti Kampala Wakiso Mukono Luwero na Misino na Mutumba Kabale Lukunjiri Kazo Ishakabura Mujiruka na Kaseke na Kasongwa na Kapiripiti Marababusi ya mubendeka kumiro kagadi bonde bojo shema kata kwibukwire bugire kisoro tirinyi kase nyumirango okulukuta malayo nyumirango obugatta gatta yokako bao n'abali emitala w'amayanja mikwano gyaffe abali Saudi Arabia abali mu Kuwait abali mu Bahrain abali mu German abali mu United Arab Emirates abali mu Turkey abali mu USA abali mu UK abali mu France abali mu South Africa abali mu South Sudan abali mu Congo Brazzaville Democratic Republic of Congo abali mu Cameroon abali mu Rwanda abali mu Burundi abali mu Kenya abali mu Central Republic abali mu Ethiopia abali mu Egypt abali mu Liberia abali mu Lebanon Israel bikwano gyafa bawangala side zeri munda yonna amuli ku Blaze Media. Of course tubebaziza ko nnyo bali kola abali mu Australia sibera bite bali kubanga kwe muri bali kubanga ate mugoberera mashallah. MC Meya we tujidde wano olunaku olwaleero nga bingi ebyogeddwa era ebisiŋŋanya okuviira ddala ku kkooti ya Haji we yatuula Haji ne Ajati Zulu omusango gwabwe ogukwajjiza ddala mu High Court waliyo ku lwoku kumande waliyo kwa High Court era omulamuzi ekyayamba nti waliwo omulamuzi eyatuula mu musango ogwo ne gubanga gugenda mu maaso. Chief Magistrate yatuula si yanibadde Chief Magistrate bamita registrar Chief Registrar yaliwo ku lw'omulamuzi yali ateeka oba ku lwa Chief Magistrate yali ateekeddwa okutuula mu musango ogwo. Emisango egyo bwe gito gituulibwamu Chief Magistrate yennyini naye of course lwataliiwo tekigaana kubanga ate registrar atuulawo ku lulwe. Registrar alina obuyinza obukola emirimu gya mukama we waatabadde singa mukama we abaamuwadde omulimu ogwo ogw'okukwasaganya. Kyova olaba nti era ebbanga bukyanga twasooka omulaba omulamuzi oyo ali mu musango gwaffe twamulaba lunaku lwennyini lwe twali tumutegeeza nti twashuwinga kitwaliza production warrant ne batuleeta mu High Court twasooka omulaba tetuddangamu mulaba tulaba oyo registrar nga yabeerawo era registrar nga yawa ebiragiro oba yawa enteesa ye ku lwa mukama we ku kyaba amulambise oba ku kyaba ateekeddwa okuba nga akola. So ne ku mulundi guno bwe kityo bwe kyabadde registrar of court yabaddewoko olunaku lwa Monday ekigendererwa ekikulu kyali kya kupresentinga bayima abagenda okweyimirira sureties era munnaaye kwaliwo okusikagana omuguwa wakati wa prosecutor wa government koteeka ne baloya ba Haji Mwizerwa. Prosecutor agamba kino nno tekikolebwa awatali mulamuzi. Bano bagamba nti bw'aba asobodde okuweereza ono ajja atuulewo ku lulwe kitegeeza buli kimu asobola okukikola. Kati ono yalinga kyagala okulaga nti era batongezeeyo ennaku endala paka omulamuzi lw'anaalabika ekintu ekyawulikika ng'oba olyawo ekiyinza okuba ekizibu era abantu baffe ne bakiwakanya bakanso muli kanso Bawutu koteka kanso Mamadi Nsereko ne bakola kyonna ekisoboka to fight okulabika nga at least bakkirizisa prosecutor ono ne registrar bakkirize ba sureties bano bakole ki bajje balabikeko before court. Twategeezebwanga okusinziira ku njuyi zombiriri Jesobi yali awulidde yasalawo okukkiriza bano abantu bajje beeyanjule eri police eri court beeyanjula amannya gaabwe obusobozi bwabwe biki bye bayinza okukola. In fact guno omusango gw'agyali Mwiserwa ne Nakizu Izuula bw'oba toguyigiddemu then you'll never learn. Oli fatoyize. Yes.
because nti gwe musango guze in public ne oba tewasoma mateeka ng'osobola okulaba ebintu abayigire vocabularies ez'enjawulo ez'amateeka ne oba tewagasoma bafunidemu zi terms ez'enjawulo production warrant omuntu ategedde nti omuntu kkooti esobola okulagira ogenda eruzira bannamateeka bo ne wankubadde yadde nga bagezi ne bawandiikira kkooti nga bagisaba issuing ekitwandise production warrant omuntu n'aleetebwa mu kkooti ne wankubadde ng'ekyokulwayo malalira ebbanga abantu tutegedde nti waliwo ebigambo ebimu ba sureties tubutegedde obugambo obwo tutegedde cross examination tutegedde mulimo mu kisango kyogwo high court gyewulira na court gitawulira tutegedde tutegedde ebintu bingi nnyo na misango gibeera ku level gyenkana kyo kubeera nga gitwalira mu high court yes gibeera kuki tutegedde ebintu bingi abantu abamu baba tebayingirangako mu kooti but kuguno omusango bafunye access eyingira mu kooti ne bagwamu ekiwuggwe ne bategeera nti any court it is a public place, it is a public court. Kitegeeza olina okukola ki tulina ba court assessors bano bagundi bano bameeya tewasoma mateeka naye ng'osobola okutula mu kooti n'owa amagezi go kitegedde abantu bategedde ebintu bingi nnyo so kuguno omusango batoguyigiddemu nga gw'oli ku bya ttiimu haji ku bya ttiimu hajati nga tolina kyoyigiddemu then nze ngamba tojja kuyiga ensi eno yeetaaga okuyiga oyinza obutafuna chansi ya kusomesa kintu oba oyinza obutafuna chansi ya musomesa agenda kusoma byakulipana kuyigira wano okategedde akantu ako so kuyiga na mbeera yes so tuyigiza ebintu bingi era nabwe gutyo ku lunaku lwali lwa Monday abagendo abayima ba haji bavaayo mwali chairman w'ekyalo mwali bakojjabe mwali bakitaawe mwali baani bonna ne ba presenting their papers before court and they were like tuli bweti we are so and so doing this and this singa omuntu aba jesona ababuza nti omanye emirimu gwoyolekedde singa omuntu oyo aba atalabise mu kooti omanye repercussions ezikivaamu ebyo byonna twabirabiraawo ebyo ebintu si byakubonoga nti ngenda kuyimirira muntu ebibuuzo bibaawo buvunaanyizibwa bukuba bukwolekedde yes abantu bategere nti ssente za beyiro muguno omusango bategere nti ssente za beyiro kooti tezisabira mu bukyamu zibaawo mu mateeka sizangu ya police bondi ebeera ya bwere bati ku kooti ezo ssente ziba za ddala ez'okubeiringa omuntu ziri mu mateeka baga millions 2 kizabuzito bwa musango gwoliko ti ez'obuliwo abantu badifreshatinze between ssente z'obuliwo n'ez'obutaliiwo tebamutedde kakalu ka kooti kabukadde bwe buti ez'obuliwo n'ez'obutaliiwo kati omuntu abadde abeeranga confused nga tategeera abantu bategeera nti ssente ezo zimala ne zikuddizibwa singa oba owangudde omusango nti oddewo n'oziclaiminga zibaayo nga ziterekeddwa yes lwakuba nti abantu tebabitegeera nti olumu engeri gy'abeera excited kubanga awangudde omusango babivaako but their lawyers they go back and claim that money era ne babaweebwa akasente ako so we've learned a lot of things. We've learned a lot of things. Movie songs, Ezahajali and Nachisuizula. So we may not take it for granted, and we may not think but at least it quote and talk to discuss public debate. Abantu bategedde emisango gyotekedde okudiscussingako limits zikomyawa nga munnamawulire nga influencer nga bush lawyer bategedde nti olwaliro so okudiscussingako ku musango guli mu kooti as long as toleese bujulizi toleese nsalayo kubanga kati ekizibu kye tuleeta oleeta facts gwe zolowooza nti zentuufu inside court n'ogattako obujulizi n'owa n'ensalayo then kati kitegeeza weetadde mu kifaananyi ky'omulamuzi oba okoze emirimu gya court but you can discuss on issue ng'oleetako okuzina ensonga eza bulijjo ez'omuntu wa bulijjo z'ayagala okumanya because omusango bwe gujja mu mawulire oba bwe gujja mu public guteekawo kye twandise public influence and public influence ekiresultinga mu public debate and public debate ekiresultingamu abantu okwagala okumanya the end result, the final result, the repercussions, consequences, outcomes, negative or positive effects. All it is all about ebyo byonna be resultinze oluvannyuma lwa public influence, public debate. Ebirala kati omuntu ayayana ayagala okumanya kyekiddako ye byakomawa kyovula nti abantu era bangi bakyabuuza owaayo haji bamuwa beyiro tebamuwanga tekirivaawo
abantu balisigala babuuza era wali wawayise emyaka emeka era olisanga bajuliza kyomusango mugujjukira ogw'ennaku z'omwezi bwe guti haji gwe buti neguni waleetera abantu okutambula nga balowooza ku gwo ebbanga lyonna ng'omusajja baali tebamumanyi ne bamulwanirira ebbanga lyonna. So that's what I'm trying to mean. Kyesa bannayuganda mutegeere nti ffe abamu tetwayingire mu musango guno for granted, but we've learned a lot of things from that case, and tufuniremu n'ebintu ebirala ebitali ku family ya Hajj, but because nti abantu batwagadde our discussions, our analysis, and people ne baga nti n'okwewaayo n'owaayo obudde. Yes, this guy might be someone ayinza okubeera important in years to come, in future to come, and that's why people abamu bampadde zi bursaries nga bw'olaba Muhammad Nsereka nti ameya genda osoma amateeka kubanga engeri gyo discussingamu issues zino olabika obulamu kantu katono nnyo. So if possible ddayo gende osoma amateeka. So byebigere bino byolaba taata mu maka muno. Nasubwa nnyo okulaba Honorable Muhammad Nsereko nga ali wali bagasimbaganye ne state. Omanye balamuzi ba ali babeera bali baba bavuganya doza babeera opposing, yes, ne council oba state prosecutor. Yes, yabeera omuwolereza woli eyaloopa. Era wano wenjagala okusinza okutegeereza bannayuganda nti guno musango takyagulinako buyinza omukyala muwaabi kati naye aliwo nga mujulizi kati gwa government kyovala tomusonyiwa tebamuwa beyiro no ne bw'anaayagala ne bw'ataayagale. Now bwe baadde basoma omusango basomye Uganda versus Muise Lwa Ali. Uganda versus Muise Lwa Ali. They didn't mention to ba MC Mayor versus Blaze Media. No. State ono abayimiriddewo nga Uganda. Era kyofola banayo bwe yabadde awe endowooza ye yatuuse n'okukozesa ekigambo kye nalabye ng'ekyamalala n'agamba it is my day to shine. Yakozesa akagamba ako it is my day to shine. Olwaki yayogedde bwa? Lunaku lwe naye lwakweraga lwakulaga kikyasobola okukola. They are very proud, those people. They are very, very proud. If you never, Bobatogena and Komokoti, Chovala Minute, state, yeah, very proud. It's my day to shine. What are you talking about? It's my day to shine. Kulokubatino, yeah, immediately Uganda. It is my day to shine. Inga Muhammad Nsereka inengeja kusoya mwe chibuzo ne material no kwema tarasika mbwati. Bautu nena ajikola mu bwate koti. Aga gwe. What are you talking about? Ngaba sajja beraga mateeka no bogerera mu kiluzungu Swiss. Awe njagala okubuulizaawo. Ekoti nali wano ku Bulange wano twali tuze kusinkana Katikkiro nga twerekedde ku Kalona Ntongo nga zze okumuyita ajje ku concert ye gendo beera ku Friday. Nenga tubiraba kubanga nga sometimes we bowlingizo olabe koti egenda maaso beewedde. Koti yatwala obudde bungi nnyo ne twebuuza kiki ekiri mu koti leero ekiteesebwako ekitaggwa. Cross examination between lawyers and the state. Between lawyers on Haji's side and prosecutors from the state. So it was a cross examination. They were discussing. Others were opposing and others were proposing. Haji's side, they were proposing. And these people and this government state, they were opposing. Ennaku zikyali tulwaki mu papa ekitegeera tutuuka ekiseera omulamuzi atunula ensonga zino n'ayagala okuwa ensala ye mu kusooka atuwa ennaku z'omwezi 5 nga lwera okuna lwa wiiki eno gye tugenzeemu gye tuli mu yenkya lwennyini kakati awo nawe waaliwo enkalu prosecutor agamba nti ye tagenda kubeerawo this week ayina workshop. Prosecutor watabaweera omusango tegugenda maaso. Era balooya bano kye bali bagezaako okumukwakanya nga bamugamba please you can also have someone to represent you. Ukyogaba bw'olirwala bw'oliba toliiwo tewalibaawo omuntu omulala akutuulirawo. Buzo byali biwanvu nnyo ne beetwala speed not until Legistra bwe yakozesa obuyinza obumuwe wa ssemateeka n'aconcludinga ng'agamba court adjourned until 5th. That is tomorrow, Thursday, December 2024. Yeah. Yes. Nalabako. Okay, just crossing mu katono nnyo. Nalaba nga mukujja gwendoza wali munda mu koti na FM mukujja wano nga babajja mu bus. Twalaba before nga sinavaawo kujja eno ku waneno ku Lubiri. Waneno ku Bulange naliwo nga ebasi etuuka.
tugenda okuddukawo okuvaawo nga batuyise wano ng'ate bamaze oyingira nga tulemesebwa oyingira. Ne mu kujja bbaasi okujjamu abasibe abavaamu twalabako Sheikh Umaru yali era asibiddwa ku mukono gwe gumu ne Haji Ali ne tugamba nenzijukira kali ke waŋŋamba mbu abantu babeereyo mu kkomero okumala ebbanga ddene nga tebabaleetanga yadde ku court appearance ne ŋŋamba oba ono omusango ogwo gwe bamugamba nti bagwa defilement bagwa rape naye era something like that. Yamana ngamba te file bakyusa Seeka Umaru yangamba katali ku human trafficking nago it is a capital offense. Human trafficking ogwa defilement gwava but it is also a capital offense. Human trafficking it is a capital offense. So na yali nakozesebwa mu high court akwanti yaluddeyo kati agali myezi mukaaga aluddeyo. So I think ekyo tekyakola nnyo mawulire because it is normal bonna basibe balina okubeera ku mpingo babagatta babiri and I don't think nti kirimu nnyo details to discuss. I think it is normal. But the debate it is Seeka Umaru yate chi because he's also a public figure naye aluddeyo mu kkomera ebbanga lyonna but with the time tumayaka tusabe ebya Seeka Umaru nabyo birituuka because nakugamba nti zino ensonga ekyatuleta mu Zahaja teri yatuyita but we came willing nga tetumalina ffe kituleeta nga tulitwala biraawo oba oliawo Katonda ye yabatuma kujja. Okay. Awo nga era enkola webeera bulijjo tubulirako ko kukyaliwo after court before court tumaze okukyogerako ne inside court then waawo ajatizuula biki kuno tewaliwo buzibu ajatizuula tewali buzibu kubanga nalabako ne ku chance yafunako ne chance kuno yogerako ne Muhammad Nsereko nalaba yogera mwaka awo teyabwali buzibu tewali fujjo because abantu bali batono ku mulundi guno olwokuba nti abamu baali babagalidde wabweru abasinga nno bamanyi okukumamu tunda erisinga lyonna baali sibira wabweru fenna nange nga muntwalidde naye mwe nkutwalidde lwakuba nti ffe kati nga ffe balooya n'ennyambala eno musajja akutunulira bwati nkulu nnyo nzigire mu masuuti ku olwo nnyo nno nga gye nkomezza esuuti njikubeko enfuufu eve mu drop gwako wabukooyi esuuti ekola kinene oyo ate asobola okuyita waawo nze Kawombe Jacob mumbu tasobola yitawo gwe esuuti ekwanguyizaako buli kimu wali era abamasuuti tebabasumbuwanga olina okubeera muntu wavunanyizibwa mu nsi muno physical appearance matters ulabisa otya nga tonaba kuvoora mmeya nti essuuti ajambadde embi sooka weebuuze nti gwe mu wardrobe yo olinamu essuuti eri worth miliyoni eno ya miliyoni ate kati ate tudda ku eri eyabiri nti kale olinamu eyemitwalo 2 awo kikulu nnyo boyfriend we ayinamu olugoye boyfriend wo mu wardrobe ye esaati emu ng'eweza emitwalo 10 oba owooza temwagala kwejalabya but you still renting naye ate olowooza temwagala kwejalabya people ffe tutupangisa naye ate ne bino tubyambala munange tetwagala kwejalabya ago malala ga kivubuka kyokka ffe tusula bweru gwe Jacob ffe tusula bweru ababyambala oba tetuli oba tusula njala oba tupangisa kuzammwe so people mulina okuyiga okweteekamu n'olabika bulungi n'olabika bulungi kyova nti ku high court ezo ffe abamu tetumala na kupresenting our IDs no oh Mr. owekitiibwa ssebo twali awo nga ndaba road block y'amaanyi kufulu nefuuka kufulu teri kuyinga era abaliwo bagamba mbu olaba Salt FM bagiga Salt TV bagigaana ne tugamba ajatizula yataddemu kasente nategeera nange saakategeerako kanziju Salt bulijjo yeevuga omusango ogwo era ebeerayo muntu naye abantu bayombaawo Salt yasigala bweru Salt bweru bulijjo bajja bo bayitawo buyisi n'emmotoka vaani yonna baali bweru ne babagaana oyo omuvubuka yaani omwami Mutebi baamugaanira ddala era yaweereza bweru mu nnaku ennyingi neŋŋamba kiki simanyi gwe wakiraba ate mwatukategeerera bokanzijukiriza neŋŋamba mwatu anyway tesobola yo high court bagitegeerera tebagitegeera walina ensonga zaabwe ensonga lwaki bwe byaggwa era bayituuza meeting y'amawulire
era twagire mu ba blogger meeting ya mawule yatuula n'abamu ku baana kooti ne batulambika engeri tugenda okukola ki okubeera bagamba batya ku mulundi guno sibijjukira nenga bawa directions and guidelines beera ne ID tebaagala nnyo sima bloga nnyo ba youtubers nalabayo gondi ono Mayanjani Zubeida nalaba nga ayogera agamba balina nab'ekitongole ekibagatta so they are like okay bwe mujjanga mulina IDs oba biboogerako we shall allow you but live coverage olumu tebazaagala kitegeera so but what I know ebintu biri fine at the moment biri fine omulundi guno kijja kubeera fine nze nyina okukkiriza enkya bajja kubeera fine just mukeereko bukeezi mukeereko bukeezi mpoziko nga waliwo akatalekeka ku nsonga ezo nga wezitambudde eza kkooti okuva gye zaatandikira okutuuka ku leero we ziri suubi tubeere nalyenkana ki percentage kubanga abantu bo balinze bagamba baagala kulaba agimuyiza era eggwanga lyonna liri ku bunkenke kyova olaba nti eggulire lyonna lyonna ne woolimba buli mino bagamba haji aleeteddwa mu kkooti ka vidiyo kagenda ne kaweza views empitirivu ennyo z'otalabanga nyina essuubi nti olunaku lw'enkya tuyinza okuweebwa bbeere essuubi kiyinza okugamba because siri mulamuzi siri lawyer siri ki balina essuubi according to what I'm seeing and ekira kyemena otegeera kooti bwetuuka ku level ekkiriza bashurities abo kitegeeza emaze okulaga nti oli osobola okuweebwa bbeere ebaza okuwaayo essuubi kati kitegeeza balina okuyiba balina okubeera strategic okufuna akamwenyumwenyu awo yes kati kitegeeze osuubira kooti okugamba nti akusinza kubayimiriza abazze tulabye nga tebasobola kati ate era tekijjaawo nti ate abahajaali okuleeta abalala bayinza okuteekawo awo amangu n'embiro kategedde so nina essuubi ddene nti olunaku lw'enkya hajaali ayinza okufuna bail era bannayuganda tubeere nyina okusaba essuubi lyo weeriri nganze omuntu omu because dembere nga munnayuganda okuweebwa bail ate n'ennaku zino tuli mu nnaku ezisemba tugenda mu nnaku nkulu abalamuzi bagenda kuwummula so kyovola naffe tukubira bukubire tusaba kooti bambi ennaku ziyingire ziri nga atirisiti nga omusajja ali bweru nga tunagenda mu off holidays ez'abalamuzi ne ba prosecutors so tusaba bakole kyonna ekisoboka omusajja bamuwe bail kozi dembe lyo okay mpoziko n'obugambo obwo bwaleero tubadde ne MC Mayor nsaba asibula abatulaba olunaku olwaleero ate enkya ku kooti ndowooza enkya lwe nja okuwa details ennyingi kyonna ekinaaba kibeddewo bwe bamuwadde bail awo nja kukuwayo ku budde twogere but here njagala kubanga saaga tugende byabekuba twabyogerayogera njagadde okubanga ate mbalaga nti olunaku lw'enkya ye kooti lweddamu ate ekira kyatuwa essuubi nti nenaku baatuwa ntono kuba tuwadde ku Mande batuwadde lwakuna lwankya so tukeereeko mwangu yatta enswa tukeereeko tulabe ate haji bwe bamuta in case bamuwa bail omanya agenda tambulirwako kamera kyezanyivuddeyiga nti ekyo kubeera bize nnyo nina okulaga yonna kyanaga wajja kubaawo ebikujjuko of course ebeera sure deal okukulisa omusajja okubanga tisaaweereddwa bail ebingi nnyo ebijja okubeerawo so amawulire gajja kubeera nkya kyamanyi toli kigenda kubeera ku internet kuleka kya haja enkya discussions eno zigenda okubeerako nsaba katonda abankumira abampa ekyo businga okwagala nze Frank Asiri muzukulu wa Kyaddondo mbaagala nnyo n'okusinga bamukirowooza naddala abo abaagala ebigambo byenjogera believing in what I'm saying abagala reasoning capacity yange abagala endabika yange mwenanga mufisaka nemuteka ku data ne mu commentinga ne mu likinga ne mu followinga ku Blaze Media nange ina ka YouTube channel kange bakaita Next Edition TV so gena no ka likinga no mpayo ne ka view munai nange nteka no bu content obutonotono mpola mbeera nnyo ku human rights activism mbeera nnyo ku community based stories ezo n'ebirala ng'onyumyamuko n'abakenkufu nalabye onyumyanyumya n'abasajja ab'amaanyi ba Muhammad Nsereko ate naawe ennaku zino oli mu masuuti manyi mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze bwe mba ntambula n'ow'enkoola nange erina kubanga ettama bwe mba ntambula ne Jacob erina kuba nyambadde nga ye so since nti kati ntambula ne Bansereko I should put on such things and ate bya bbeeyi no si bya layisi ati kati nze ndabira era kye badde okugamba nti akasente bya bbeeyi tiri maintaining ebbanga lyonna n'okulyoza obwoza nakyo si kyamu so kyovolaba nti abantu abamu batusaasire akagatto ko baakategedde bwe buli bwennyini oba basajja baba buyita batya buno kakyako kaguki
nze nasoma kwambala nayiga kwambala ebikasa bitegeera nyambala bwambazi wardrobe yange I do like nawo omukozi anyambako nanzijirawo kino nakola kino just like that nenyambala. Uncle, this is good. Okay? Uncle, this will work. Uncle, today not smart. Oh, sorry. What was that? Uncle, not smart today. Uncle, I have here your shirt and... No, you keep it on. Okay. Uncle, this is better for today. Yes. Nange ndi muka Gucci, original Gucci. Bayinza okugamba. Gucci no Gucci, original. Original Gucci wa bei nnyo. Ayaya saga nazogera bajjako nnyege. Mpozi tubadde nammwe mwe bali kubeera nga mbadde balabi balungi aba Blaze Media. Mpozi olunaku olw'enkya tugenda beera wali ku High Court nga ndine MC tugenda kuba byonna tubibawa live enkya inshallah. Ngenda making sure nti mbaweera ddala live update straight okuviira ddala wali ku High Court mu kibuga wakati. Mukama batumire nsaba abankumire abampe ekimusinga okwagala abatalina abazadde mufune abantu abasobola okufuuka nga bazadde bammwe, abatalina bakyala mufune abakyala, abatalina abaami mufune abaami, abatalina mirimu mugifune, ababuliddwako ababwe mubalabe, abasibiddwako abantu bamwe mu makomera basumululwe, abaweddemu essuubi mufune essuubi, abalwadde muwonyezebwe, kugamba abatalina kyakulya mu kifune kuba Katonda waffe yasinga okumanya babasobola okwambaza ekinyonyi, babasobola okuliisa ekinyonyi ekitalima ate gwe omwana w'omuntu. Mukama bankomere. Salaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.